Okuva essuula 36 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne Bezaleeri n'Okoliyaabu banaakolanga emirimu, na buli muntu alina obusobozi Mukama gwateesemu amagezi n'okutegeera amanye okukola omulimu gwonna ogw'okuweereza ogw'omuwatukuvu nga byonna Mukama bye yalagira. Musa n'ayita Bezaleeri n'Okoliyaabu na buli muntu eyalina obusobozi Mukama gwe yateekamu amagezi mu mutima gwe, buli muntu nga bwe yakubirizibwa mu mutima gwe okujja okukola omulimu. Musa n'abawa ebyokukozesa abaana ba Isirayiri bye baaleeta olw'okukola emirimu egy'omuwatukuvu. Era buli nkya ne baleetanga ebintu bye baawangayo ebyokukozesanga nga tebawalirizibwa. N'abamagezi bonna abakola emirimu gyonna egy'omuwatukuvu ne bava buli muntu ku mulimu gwe baali bakola, ne bagamba Musa nti abantu baleeta bingi ne basukkiriza ku ebyo ebyetaagisa okukola omulimu gwa Mukama gwe yalagira. Musa n'alagira ne balangirira mu lusiisira lwonna nti omusajja era n'omukazi balekeraawo okuleeta ebintu eby'okukozesa omulimu gw'awatukuvu. Abantu ne baziyizibwa okuleeta ebintu, kubanga ebintu bye baali nabyo byamala emirimu gyonna okugikola era byasukkirirawo. Na buli muntu eyalina obusobozi eyakola omulimu ogwo n'akola eweema n'emitanda 10 egy'abafuta ennungi erangiddwa ne kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bagitungako bakeerubbi. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 28 n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4, emitanda gyonna gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka na gyokka era n'emitanda 5 emirala n'agigatta gyokka na gyokka. N'akola eŋŋanga eza kaniki ku lukugiro olw'omutanda ogumu okuva ku nsonda y'emigatte, era bw'atyo n'akola ku lukugiro olw'omutanda ogw'oku mabbali eg'emigatte egy'okubiri. Yakola eŋŋanga 5 ku mutanda gumu n'eŋŋanga 5 ku lukugiro olw'omutanda ogw'oku migatte egy'okubiri. Eŋŋango zaatunuuligana zokka na zokka. Era n'akola ebikwaso ebya zaabu 5 n'agatta emitanda gyokka na gyokka n'ebikwaso, eweema n'ebeereemu. Era n'akola emitanda egy'ebyoya by'embuzi okubeera eweema ku weema. Yakola emitanda 11. Obuwanvu bwa buli mutanda bwali emikono 3 n'obugazi bwa buli mutanda emikono 4. Emitanda 11 gyali gya kigero kimu. N'agatta emitanda 5 gyokka n'emitanda 6 gyokka. N'akola eŋŋanga 5 ku lukugiro olw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte n'eŋŋanga 5 n'azikola ku lukugiro olw'omutanda ogw'oku mabbali g'emigatte egy'okubiri. Era n'akola ebikwasa 5 eby'oku mikono egy'okugatta eweema ebeereemu. Era n'akolera weema eky'okugibikkako eky'amaliba ag'endiga amannyeko amamyufu ne kungulu eky'okugibikkako amaliba g'eŋŋonge. Era n'akola embaawo ez'eweema ez'omuti gwa siita okuyimirira. Emikono 10 bwe bwali obuwanvu bw'olubaawo n'omukono n'ekitundu obugazi bwa buli lubaawo. Ku buli lubaawo kwaliko ennimi 2 ezaagattibwa zokka na zokka, bw'atyo bwe yakola ku mbaawo zonna ez'eweema. N'akola embaawo ez'eweema, embaawo 2 ez'oluuyi olw'oku bukiikaddyo. Mu bukiikaddyo obwa ddyo era n'akola ebinnya ebya ffeeza 4 wansi w'embaawo 2, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu eby'ennimi zaalwo 2, n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala eby'ennimi zaalwo 2. Era ez'oluuyi olw'okubiri olw'eweema ku luuyi olw'obukiikakkono n'akola embaawo 2 n'ebinnya byazo ebya ffeeza 4, ebinnya 2 wansi w'olubaawo lumu n'ebinnya 2 wansi w'olubaawo olulala. Era ez'oluuyi olw'eweema olw'emabega mu bugwanjuba n'akola embaawo 6, era n'akola embaawo 2 ez'omu nsonda ez'eweema ku luuyi olw'emabega. Zaali 2 wansi, era bwe zityo bwe zaali ennamba waggulu waazo okutuuka ku mpeta emu, bw'atyo bwe yazikola zombi ku nsonda zombi. Zaali embaawo 8 n'ebinnya byazo ebya ffeeza ebinnya 16, ebinnya 2 wansi wa buli lubaawo. Era n'akola emiti egy'omuti gwa siita 5 egy'embaawo ez'oluuyi lumu olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'oluuyi olulala olw'eweema, n'emiti 5 egy'embaawo ez'eweema ez'oluuyi olw'emabega olw'ebugwanjuba. N'omuti ogwa wakati n'aguyisa wakati mu mbaawo eruuyi n'eruuyi, n'embaawo n'azibikkako zaabu
n'akola empeta zaazo eza zaabu omw'okuteeka emiti n'emiti n'agibikkako zaabu. N'akola ejjigi erya kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa, n'atungako bakeerubbi omulimu ogw'omukozi ow'amagezi bwe yalikola. N'alikolera empagi nnya ez'omuti gwa siita n'azibikkako zaabu, n'ebikwaso byazo byali bya zaabu, n'azifumbira ebinnya bina ebya ffeeza. Oluggi olw'eweema n'alukolera akatimba aka kaniki n'olugoye olw'effulungu n'olumyufu ne bafuta ennungi erangiddwa omulimu ogw'omudaliza, n'empagi zaako 5 n'ebikwaso byazo n'emitwe gyazo n'ebiziziko gyazo n'abibikkako zaabu, n'ebinnya byazo 5 byali bya bikomo.